Ebyebyo anze ensonga gye nayogedde ku kyokwetonda kachimba netonda ku lwaki man netonda ku lwaki ensonga yange yabadde nti omuntu yenna omukubira wabula si byakuteekawo ku live n'ogamba mbugwe jangu wetonda ofukamire si we kiba awo baate oyagala kunafuya muntu kuba kati woba ogamba mbu twetonde gwe lwaki oba tojja ku live yaffe n'ofukamira lwaki ffe tuba tujja okitegeera omuntu waba kale akuwadde respect nawe ate oba olina okugimuwa kale ye lwaki tajja okwaffe wekito wekiwa akaye netonde ku ki waliwo n'ebintu by'otunuulira mwana nze mwana kuno ku TikTok mbaddeko oba omukulu agamba yajjira mu ssaga za alien skin waba yajjira mu ssaga nali kwendi so nze sobola kutonda ate wembanga nina ensobi gye nkoze onkubira si media naye mbw ayerudde ku media biki ate gwe mbuulira ate gwe kikino dda si we kiba si bwe batwe bakola ebintu awo ate obona lama nkoyo okukuba ebiggo mwana kiki wakibanjijjako yogera nadde nkugamba wamarama ebintu ebibanga bibaddewo mwe musobola okwesootinga nga mmwe awatali like kuteeka wanene ku media ne mwekubira kuba mwena mwagalana lema tojja kuvaayo ogambe mbu toyagala oli ekyo just kibeerawo like obeeranga salima ye wanyiga akaaba bukaabi n'akaaba naawe yali akunyigiddeko mwali mwesoyezaako bintu ebimu mubireka abantu babaagala mwenna ekitegeera lamu mpulira okuwulira oli musiraamu munnange ate abantu bakwagala so kola ekyo kye baagala beera mwetawaze soke buli kimu kirabe bulabi naye mwekubira amasimu muddewo nga mmwe sagala jjako baba nkole kiki kyemba nkola kyenkusaba lama beera wano ku live yo ogambe nti oli tomulinaako buzibu mwenna nga temulinaako buzibu mwenna buli muntu abeere anti obwedda njogera ntya obwedda okola ki obwedda njogera nti awadde ku live yange mbadde njogera kiwa Lero obwedda njogera kamire baba tokakalama byakwogera ssebo lama tobako kyogera nowawe byogedde wabadde mu nsobi tobyogera ng'oli gwe wamuleeta tobyogera gweddula eva kuli live era gweddula eva ku face ye tobyogeramu nabyogera butomwinaako buzibu nga yaba okuyinako teri kudamu byogera feel free bwefukasinga ku live yo ne bulamu bwo si yakuliisa si yakunywesa baba tokaka bantu eno TikTok fe tugibaddeko ebbanga tokaka muntu nti akawole bwati lama beera nga bwoli noba twali badde ku TikTok wali badde weekolerera nga weeriisa era ne kakati weekolerera era weeriisa bino jesi byokola bya fans byakusanyusa abantu tetumutubuulya sitagana nti Oceans wano tagenda kubyogera sibyakuka baba sibo bwoba otya kabaata sibo baba lama muleka akole ekyalina okukola namakola live yotulamu namwogerako nti nsimanyinako obuzibu obumuyinako kati kibalume abumuyinako obuzibu nze nkyogedde lwaki mumukako okwetonda nga yamuleeta lama tobikola jakwokesa kina kumwokesa teri kubyogera waneeno ngenda kukola nange live yange teri kubikola lama kola bintu byo okujjako nga bagagga ne bataddamu kwa sente oyina edduuka oyina gondiyo airport pick up okyagedde tewali wano gwe mugenda kutiisa musimanyi mugambe bwati bomboodu kabata yani wano eno agise TV omuntu big voice ulira omuntu yenna wabanga tasaa kujjukira nti omuntu yamuwa ekintu kyeyamuteekako afuna ababe baddamu okusimba omusingi kyetulina okwagala akawunti tugenda nze kwange bagenda giripootinga si kulama ku lwange ngenda kuteekayo ekikono kyemunyumiza lama lama kwendi nsooke mu lindako ate olaba ebintu ebimu bye mwogera mwana binnuma wadde oluusi nze mbasiraga weakness yange olaba mwana obireka n'obitunuulira butunuulizi n'osirika naye Allah ono yansasula
Webiseera ebisinga abantu mwana obalaga bulungi ate ne bakulaga bubi. Bakale wadde omuntu musobya bati simako ekyo kyabakoledde. Okitegeera. Osimako kyabakoledde. You mean ffe tetulina makulu. Tetulina kye twali tukoze. Kuba nze nabeera ku live eyo oluusi n'emirimu gyange ne gigaana nze n'emirimu gyange gyagaana. Okitegeera. Gwe okimanyi bulungi okubanga oli ku mulimu okola. Ne batu binnuma bayira we lwakuba nti sibiraga nze ndi musajja mugumu naye ntuuka ne binnuma ne bintu kyalinga mwana n'ogamba naye oyina obbanga omusajja n'olemerako. Mujjukira akaseera ako we nalwanisanga abasiyazi. Golowooza najjanga buzzi ku live n'embeeraawo n'enjogera bwogezi ne biggwa gwe n'olaba bulabe content ne biggwa. Tuba n'ebintu bye tutasobola bagamba naye nga gwe bikutokyalinga gwe ng'omuntu. Kuba biseera we nabeererawo nga nkuba abasiyazi awo nga mbeera ne mu nsiko mwandaba nga ndi mu nsiko ne mundaba nga ndi eyo mu ddungu wakati. Temwandabako mu ddungu. Mwandaba nga ndi mu ddungu wakati. Kale mwana omuntu ate ye n'akola live n'alaga nti ate gwe wali amufunamu nnyo gwe wali adipendinga ku ye. Naye ne yeerabira nti nabeerako ne mu ddungu. Eddungu olimanyi. Eddungu olimanyi. Teri wifi. Data gwalina omwefunira. Mwandabanga mu ddungu, mwandabanga mu bisiko, mwandabanga obudde obw'ekiro. Kati gwe ovaayo n'ogamba nti ate abo be bali oyo ye yali anfunamu. Gwe teweerabidde nti nabeerako okwo mu ddungu ku lulwo. Mwerabidde nti nagaanako n'okwebaka ku lwa live neŋŋanda nga se. Kale mwana nze binnuma neŋŋamba naye Mungu ono Mungu ye asasula bati otuuka n'obireka mwana binnuma bituuka ne bikuluma n'ogamba kale munnayi mukwano gwange gwe nayirangawo omubiri n'enkola ntya mwana. Kuba nze natuuka n'ovumako oyo Tamale Mirundi Junior ku live eyo n'atuuka okwagala ossiba maama wange. Okitegeera. Kuba Tamale Mirundi Junior ndowooza bafunamu obutakkaanya n'omukulu oyo n'envayo n'endi actinga. Wadde nange era nalinamu obutakkaanya naye n'atuuka okwagala ossiba maama wange n'entuuka n'osaddaaka famire yange. Ku lulwo n'entuuka neŋŋamba oba maama wange bamusiba bamusibe era naye yennyini ayogera mbu Tamale yankubira ng'ayagala siba maama wo. Naye nga byavanga ku ki? To support you. Ky'abantu babirabanga kuko ne banyumirwa. Abantu babeeranga kuko ne babyagala era ne babirikodinga naye ebintu bino bitutokyalinga. Naye gw'omanyi omuntu otuuka okwagala ossiba maama wo. Naye nga just gw'owa muntu vibe maama wo bamusibe n'owaayo ne maama wo. Gwe ngo just oyagala owe muntu vibe bibeerewo kuba tetwabikolanga kyoba obikola nti just onyumirwa just kusanyusa abantu okubeerawo butobwa na kusupportinga mukwano gwo. Ebintu ebimu mmwe muba temubiraba naye ebintu mwana nze bintokyalinga neŋŋamba kaŋŋume kuba ndi musajja ate nga mbiteeka mu bwongo bwange ndowooza singa siri wendi naye nga you was disappointed. Roma, it's okay, munai, that's life. Tegera ne tubeera wano eno bingi mwana bingi. Yensi be bantu baffe munange. Yambukola yiva ate weetonde biki gw'olaganze musobya. Roma, wabeera wano Katanga tetusabangako oyo omwami data n'olunaku n'olumu. Mwandabanga mu ddungu awo nno woolabawo mu ddungu nakozesanga data wa mitwalo agaaga wallahi. Nga nkubira n'essimu n'angamba nkubira Roma ajje ku live. Buli mwezi nga nze nefiiriza okulya n'engula data mu ddungu teri wifi. Munaye yensi Roma. Location n'embeera mu musana banenga bambonyabonya. Golooza lwaki kata yatuuka n'entama nze nakati kata yantama. Nga buli kadde obeera okyusa location lwakuba obeera ku ssimu bambi ng'omuyirawo omubiri. Abantu bantu tetwabyogeranga mu bantu tebabimanyi. Bantemanga ssente ne bagamba tukutemye tukusanze ku ssimu. Olumu baakutemako emitwalo 800 ku mwezi gwe. Banteme emitwalo 800 just kubera. Lw'okuba ffe tusirika eno ne tutabireeta ku TikTok tetuli basimu. Ngambe mbu ndisole nakoze eki. Roma baamutema omwezi emitwalo 800. Nembyogera nga balowooza nsaga 800. Just kubeera ku live emusolo. Kamera mulaba ku live. Nsebo warning letters. Roma ye temuwulirira sorry. Yeye etonde. Anyway nze munnange Mungu yajja okunnamula naye ate nange nabikwasiza kati. Kalima n'ekirala ffenna tunyiiga ne busungu bubaawo ate era Allah agamba omuntu atasonyiwa naye talisonyiibwa. Kalima bitima oli musajja oli mukazi musiraamu
ate abantu bangi nnyo abakoze n'ebintu ebisingawo nange Mama nedda teyandibadde oyo omusajja. nedda gwe Mu just bonna ku TikTok kuno teyandibadde oyo. gwe just osirika n'okireka gwe bijje ku mutima ye Mungu mulamuzi ate Allah golooza lwaki ndi wano nga nvuma nga ndi mu birungi bye nnina Allah yandibadde agamba onaavuma tetwandimutadde mu position bweti naye ndiwo waneeno lwakuba nti ebintu ebimu obireka n'okijja ku mutima gwe n'obiraba bulabi okitegeera gwe just birabe obanga gwe musobya kireka obeere musobya olwokuba tulina emizi tetujja wano ku live tutandike kwogera bye tukoledde bantu tetutegeeza nti tuli basiru. olaba oli waŋŋamba mbu jangu ku live weetonde njogere biki oyagala ate njogere ebinaŋŋamba lulama ate alina empisa kubira tulina mizi munnange tulina emizi tukola ebintu ebyomunda tetubireeta ku live. biganye mama Fina agezezzaako ye ng'agaana nga mwegayirira mbateeke ku call conference nga ndeka ku buluti ng'agaana sawa ya leero abalaga mu kamera twagaana ye lwaki etakuba ng'agaana ne mama Fina n'agezaako n'agaana buli omu tayogerako muno tubikolere no ku WhatsApp tabyogera babya WhatsApp tabyogera nti bankubira batugatte n'agaana ng'agaana kati ffe mugamba mbu tuli babi Rama akole kinze sifuddeyo ku TikTok sinaako business naye kati Rama ndowooza ye mu kugaana ate n'ayagala tukole ki n'ayagala ffe tuveeyo tuweetonde naye ng'ogaanidde ebbali ate oyagala tukkiririze mu kamera kati atumya Jackie Bambi badde neebase mukazi wate akubye amasimu ye no bwe yeefuula mbu teyeetonde no bw'atuma alaga TikTok alaga media nti ye teyeetonda naye no nga bw'atawaanya omukazi amumazeeko emirembe. Oyagala olage nti gwe ssebo gwe togwa nyonyweza sikuvumangako wadde ogamba mbu tukuvuma nze naye ng'okuvuma mmanyi naye nina respect mukazi wate agezezzaako buli omu agezezzaako nammwe abagagga abatujajinga mukimanyi mukimanyi amazima mugamanyi mugezezzaako mukimanyi mubadde nga temumukubira muzuule amazima mubadde nga mumukubira ne mumugamba muddiŋŋane n'abamu ne bamugambirira mu kamera kale lwaki ffe tuba tufukamira twetonde ate nga ye agaanidde ebbali fe atuswalize mu kamera ogwo guba muzannyo. Abo abaana temubawa ssente bajja bavuma nze ng'onvuma Kabaata nze ng'onvumi kikuwa ssente biveeko ebyo Salima nze saagala nakuba mwana mba mpulira obusungu nnina ensonga lwaki nsuuka kurama olwo omuntu wala yakisusa tubiveeko Mungu ye waanaabayo ate Salima tosiba busungu ku mutima kite kigende ekyo kigende ye Mungu mulamuzi ze mulimu ebintu ebimu bye siremerako nendaba bireke nga nvumye naye nvudde wane Kabaata anti biveeko ebyo byesonyiwe kati ebyo tubireke ye Mungu mulamuzi ye Allah Mungu yayanika wetuba basobya ajja twanika waba musobya ajja mwanika tubireke kuba byonna twabigezaako kati ate ngende nga nfukamira mwana ndi kula ndi mwana ndi wakabi mwana ndi naye banalina enkulaba ng'ogenze mbufukamidde bannaye nyinza okwokya asidi sisobola fukamira ye nga nakoze ekyanti wakola kiki nakola gwe ku bye nayitamu gwe byolaba gwe nze gwolaba naba mu ddungu wakati wallahi mu ddungu wa sirika Salima neeyogerera nze neeyogerera mu ddungu wakati kuba nze yaliyo mu ddungu naye ng'ekyambeeza mu ddungu to support that live sawa ya leero abantu abajja ne boogera ne balaga nti Rama mubi ate bo tebasobola kukola kye nakola golowooza omala gajja ku live n'oleekaana olinga amazi kyoba olina omumanya nze natuuka nenduukana n'abawalabu abaliraanyeewo nga bankolako complain ne batuuka ne bansala emitwalo 800 naye ate saakimugamba nti bantemye ssente nasirika eyo ye true friend natuukako nga ntuula mu kayumba nga kookya nembeera mu musana nenveeri eri bannange ne bandoopa ne bakola ki naye nga nnemerako bulemezi ngamba wano tulina oteekawo vibe nga nze ne views we zikka omutima gunnuma ngamba ye nga leero tulina abantu batini views we zirinnya nsanyuka ne ngamba leero tukikubye nga views we zikka wallahi billanga nnumwa nga kinnuma nnyo
okulaba nga muganda wange views zisse kyalinga kinnuma live mwagiyiwanga kuliko 10K nga njagala wanuke naye gw'omanyi okubeera ku live okuva ku ssaawa 5 paka ssaawa emu ez'okumakya naye ng'oyogera ne weeyambula okuva ku ssaawa 5 paka ssaawa emu ey'okumakya ebyo baba nti tebabiraba nze ndi wano lw'ebyo bintu ndi wano Uganda lw'ebyo bintu olunaku lusiirabira lwe baakutema emitwalo gyo 8 ku ssente ez'omusaala onagambye mukole gwe mulwana genda olye ennyoka omulambo gwa nnyoko waba yafa yalyoka n'afa ate singa kanyoka kabenje gwe kimulwana nze nafuna soko ku mutima Rama mazima nakogedde nawo mu lunaku lumu nafuna kikangabwa ky'amaanyi nze saagala muntu anneegeziwalizaako naye amanina nina obusungu bwange naye nga bino ebintu biba byetaaga kukwatagana nosobola kukola live muntu omwo muba mulina olaba ne ba YouTuber kati olaba Kasuku akwata tamale emirundi ne batuula n'akwata oyo simanya Shalom ate bonna tosobola bbalwa ate ekintu kinyuma muli group muba mulina ba group munno oba togenda muleta n'omugamba kale leero ngenda leeta mwekubira amasemo n'ogamba Rama enkya ngenda kola noono nga we waleetanga jjo jandi nitukimanya waliwo sobola kwemalirira wekka kino oba tosobola kwemalirira just muyina kuba group kuba nze Kabaata bamwogerangako nenjuwawo omubiri nga nze omanyira Kabaata nga wendi kozi ng'onoonya kufa nze n'amativi agamugamba ne Jasi yavumanga ba YouTuber nga bamumanyidde n'akola n'amativi agamugamba lwabeera ku live eyo ne ba YouTuber abamu nga tebankyaza lwabeera ku live eyo neŋŋaana byonna n'embigaana lwa live eyo Rama azwamu ensonga yange ogiwulidde Rama ensonga yange ebadde bwetyo so nze kyensaba mukole ekintu kimu muve ku media mwekubira amasimu anaayagala isoke atayagale asigaleyo babikola dono Salima yakikola nabikola kasimulonde gumu simirundi ebiri nga ndeka ne kubulunabyogerako namugamba nkubirako nagamba nakubira luli n'otagira mama Fino olaba yatuuka oyingira mu nsonga zino mama bw'omukubira n'omuganda njagala nkubire Rama ne Jasi babeere ku kolo ng'agamba ngenda kuddira Salima sometime naawe onyiga nnyo n'okisuska waliwo woonyiga n'oteekawo embeera twegamba mwana ebintu bimu si birungi okakanangako pointi yo yeeriwaawo mu bye twogera nkugambye naawe okakanyako obusungu kitegeera Salima buli eka Salima lindako nsomaka webale nnyo kujja lindako Salima oli mukazi musiraamu ndi musiraamu Jasi naye mukwano gwaffe sagala oteeke busungu ku mutima ate gwe nze nina weakness gye nina Salima nina weakness yange ebintu ebimu gwe abadde abinkolera we sisobodde naye wootasobodde n'embeera nga nkolawo kati Salima igwe gwe abadde atutabaganya ebiseera ebisinga gwe abadde atutereeza and I trust you era nze wemba nina omuntu gwe njawukanye naye mbadde nga nkubira Salima ebintu binene njagala obijje ku mitima ensi ogirabe bulabi obireke kuba ebintu ebimu mbadde nkubira gwe essimu nemmanya kati Salima woonanyiiga nange nenyiiga ani agenda otereeza Fifi wa Alien Skin, thank you so much. Manyi nawe olina obusungu bungi ani anaagira munne ekintu kino sooka okireke sirika Mungu ye yalamula so njagala osooka okireke nze Salima kimanyi olina omutima omulungi ye waanaaba ayagala ajja kukuba naye tetugenda ku live kwetondera ekyo sobola kukikola ate amasimu agankubiddwa mbu bakuyita nagani asikuyita okukubira okwogera kuba mama Fino ekintu yakiyingiramu dda ye waanaaba kubidde njagala responding togaana yogera ekikuli ku mutima kuba mama Fino ebintu abirimu birimu mama Fino ate saagala tumujemere nga naffe wetumukiririza ye waanaaba agaanye itsoke we banaaba bakutuukiridde yogera ebintu bigwe tubireke mama Fino ekintu akirimu so nze njagala nkugambe oli musiraamu ebintu bireke birabe bulabi biveeko tukole content waffe waaba agaanye asigale gyali naffe tusigale gye tuli kubeera tubaddewo
ebintu obireka Mungu ye bw'ati saagala obize ku mutima saagala batuwabye nnyo n'abantu bawabya saagala nnyo bakuwabye bireke naye ng'ekyokukola kyo tetujja kwetonda kubanga tetulina kye twakola nze nga nze ne Salima ye nga ye teri ajja kwetonda nze sirina kye nnakola ntondeko kye Tony Lubega ogamba otya mukama wange Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye bantu bange mugamba ki? Tuli bulungi ogamba otya mukama waffe Naye nze sigenda kwokyeza wano ku live nze njokyeza eri mu inbox. Tonjokyeza munnange nze mulimu abantu bayizawo okwagala omuntu tezibase nze Lubega nakwagalanga yenze Salimera bayizayo nakumanyiza nakusalimera ye yakunyungako nenze n'oba tompadde nkwagalanga gwe era nkukkiririzaamu era I believe in you Atajja kuwa. Salima ne waba tampadde nze sirina buzibu munnange Nteeko twogere ne mwami Lubega nammwe. Waliwo omuntu nga temulina mugattagattako bantu. Network yange ebadde evuddeko naye nze Rama kyengendo bagamba ng'abasiraamu kuba siri muntu agoberera ennyo entalo ng'abantu bayomba kiki naye olw'okubanga kino ekintu kibaddemu Miss TikTok yenze okitegeera ono Miss TikTok tuvudde eri nga mmwe temunnaba na kumutegeera nnyo kiri awo ng'abantu tebannaba bategeera nnyo Salima naye njagala obbabulira Salima ye muntu asinga omutima omulungi wano ku TikTok. Salima alina omutima mulungi ate Salima si ye muntu akyawa abantu ne kakyengendo bagamba kuba mmanyi nti ne mukulu muganda waffe oli naye alaba live zino nabadde ku live y'ekiro nga njiraba nga njagala okwetegereza oba musobola okuddamu kwatagana nga Rama bw'osabye live eno njirabye okuva we yatandise n'owaayo okusaba kwo n'ogamba nti oyagala ensonga muzikwateko wabweru wa live kuba mwenna mulina ebintu ebibaluma nja kusaba muganda waffe Kabaata abakubira essimu abateeke ku conference call mwogere ekyo kiggwe kireme yingi kyoyogeddeko byonna baabikola dda n'agaana kati okitegeera bamugamba dda n'agaana ye yennyini njagala ombuuze Rama bakubirako ne bagamba mwogere n'ogaana nze sigaana Nabikola mwami Lubega byonna nabakubira si mulundi gumu ebiri. Olaba ne Mama Fina yakyogera ku live naye ekinnuma yalaga nti ayagala okwogera naffe ate ebbali n'agaana kibanga ku live pretendinga agaana kugamba mazima yagaana bulijjo naye anti mujjukire nti Rama mujjukire nti oli mubadde mukikolere mummwe mweka kati byonna tubireese ku mpewo abantu bakitegedde nti bwagaana oteekawo enkolagana ne gwe Rama omanyi gwe Rama weemanyi kikyoli Salima weemanyi kikyoli nze sikiriza abantu kungaya TikTok nagiwezezzaako omwaka wano ennaku 2 emabega nentegeera nti buli muntu osobola okuzimba brand yo Rama oli brand nene nnyo nze wentuukira okukyaza ku platform yange kwentuuza bamemba ba parliament nga mbatuuza ku platform yange neŋŋamba kandeeteko ne Rama kandeete Salima manya oli brand nene nnyo nze nkubulira leka kweraba waneeno bino nti biki abantu oli naakuyisaamu oli brand kati Rama kolayo live y'ekiro wano naawe gikoleyo olabe bw'otaatuuza 1000 wembanga namba ze zibatta anti kati labayo kati Lubega okumanya nze njagala nkulaga ekintu kino nze bayira bwe ngoddeko bino byabasalima okuddi kuba ebyasalima byakajja nze byange byava dda Lubega walolabyeko nga nkoze live y'ekiro togikola tosobola gikola kubanga n'oli aba agikola oyagala buli omwaka golooza sisobolera ddala nsobola n'okigezaako kati nina abantu 433 abantu bakola bali bize bakola ate ekiro baba free golooza sobola gikola nsobola oteekawo ekintu kya competition naye nze nkulaga nti saagala kukompitinga naye simulinaako ttabu n'ate ye yatandikanga ye lwaki mwe mwagala mulaba obubi byonnina ye nga temulaba bubi bwalina
kuba ye yatandika ng'oyo temugenda yonze nali nganye Salima nali nkuganya ogende wa Kabaata. Anti n'abantu basooke beebuuze ekyo nti lwaki Salima buli lunaku abeerayo wa Kabaata. Nali muganya ogendayo nze mikwano gyange gye nkolagana naye ate jjo gigendayo. Nze ate teri gwe nali nganye gendayo naye ate ye yabagaananga okujja n'obujulizi mbulina. Ng'abagaana agamba simanya nze nga bankubira baŋŋamba atugaanye. N'ensirika era abamu emikwano gyange nabeekutulako nagamba owayano kambaleke mbaleke eri. Singa nange nkola live abamu ne baŋŋamba kola live zo naye twakireko olw'okuba nti waliwo respect gy'omuwana ogamba ate kijja labika bulala. Kijja labika bulala. Era mwakugambanga n'oŋŋamba ne nkugamba Rama ne tutula ne tugamba Rama tukireke Kabaata abamu ne baŋŋamba tukole live biki abamu ne ŋŋaana. Ningana nti waliwo respect gy'omwana ate munayo omuntu respect nga yekata bana wabawe Wallahi mbanja abagala okola live ne Rama nga tutambe mu kabox nga ngamba Rama nedda linda ko Kabaata bambe muyinza okuddingana kangezeeko ngera bwe mala okwogera nawe ngenda mu kabox ne mugenda kuddingana Miss TikTok mugenda kuddingana nze Miss TikTok najja nakulako ku platform wano nga gwe nezuwe na muyomba naye kati muli ba mukwano kati mugenda kuddingana tukiweemu time mumuwa obudde abakubire temuddamu kukola live nti oba leero we baboogerako ku live ya Kabaata temumwogerako lunaku luddako tumuwe time abakubire essimu ajja bakubira Kabaata naye mugezi yakitegedde nti kati yeetaaga okuteekawo emirembe kuba TikTok kyeyagala yo TikTok eyagala kulaba abantu wano nga bali mu vibe baweereza abantu yagambye ffe tuli chipu kasa yasobodde okusituka okwambala kooti n'agendawo SB4 naye yeetonda ffe tuli chipu bane mbabuuzizzaako mundeke nve wano eno yetasobola mugamba nti Rama tujja kwogera mu inbox kambale temugiramu kanjogere kasita Rama kanjogere kasita yayambadde ekooti ekiro n'ayambala n'engato y'omusonso n'ateekako empale ya black ne kooti enjeru n'alumba SB4 n'amwetondera era SB4 n'asiimulayo vidiyo ate nga SB4 talinyangako ku live ye okitegeera kiba kati Rama naffe tubeere byaffe Allah ajja kulamula soko jewe obusungu Salima bireto kyogamba yakubya akakindu ye yataddemu omusonso ne kooti enjeru n'empale ya black bamubanga babinyumiriza n'agenda SB4 neyeetondera nnyo SB4 era SB4 n'ajjayo vidiyo eyo gye yabadde amukoledde okitegeera yataddemu n'omusonso nno mwana wattu ffe just akube lukomo lwa ssimu lumala lwe nali mugambanga nga Rama bw'olive ako abantu bangi abagamba ogende okole live ekiro nabo nojja n'oŋŋamba Salima n'aŋŋamba ngende nkole live naye ekiro ne tutwala ne tugana nedda Rama mujja kuddamu muddingane ne Kabaata olw'okuba nze Kabaata nga sibimugamba olw'okuba nina emizi singa sibimugamba nga mpita wala nga mugamba Kabaata muddingane mubiveewo ng'agaana warahmatullahi wabarakatuh hobi Salima ogamba otya Rangi sebolocho. Nze omanyi ndi musajja musiraamu ate ndi mukakamu obi wange oyo mumanyi nnyo naye tasobola kunzitukira ne baba agenda mu ggulu n'abuuza father. Salima before sinakulaba ogenze n'ogamba nti wali omuntu aba ayogera atasaana ogatikako abantu kati ndaba ndeese naye kanzigewo obusungu oli muwala mulungi kankaka nesagala leeta omuliro kakati ensonga ya Kabaata. Rama, who is Kabaata? Who is that Kabaata? What does Kabaata have? Uchiraba. Rama, singa gwe sig omanyi ekisooka obulumi bw'olina okulumirirwa ebintu bwe wakola ng'oli kata ng'oyabika n'abasajja liigi y'ensi yonna nga n'osobola ozimbira abasaadde enkuyanja y'abantu ne bagamba Rama yoyo naye gw'oli ogenda mu buto wetadde mu buto eyo ensonga gy'obaddeko badosobola n'okusaanyaawo famire yo yonna naye kati omuntu n'ajja n'akumanyiira n'akugamba Kabaata yaani bannange mutuufu soka weebuuze wagenda okuva ekata nga Kabaata alina kye yakuteekako nga wali ogenda ekata nga wali oli mukwano gwe okiraba ebyo byonna mu duniya
oba oli musajja musiraamu dunia buli omu soko ojjewo essuubi mu buli omu essuubi etuusiza abantu mu kufa kubanga omuntu oyo agamba njagala kuvuga emmotoka kyokka tasobola givuga mangu naye essuubi eyo esindikiriza kati neeleeta efutwa kati eyo gy'olaba Kabaata gy'alina efutwa alabanga engejjo wamulagamu ennyumba n'omulagamu emmotoka wali abantu abasobola kugulira emmotoka kugamba n'ajjamu enfutwa munange dunia emala ffenna ate romanze kati olaba ndi Bongereza nina n'ebintu bye ntunulira nga bantu bayogera ne ntunula nti kino kakica nali awo e Uganda nga nina akademi y'omupiira mukwano gwange nanzijako bwe yanzijako yali amanya asobola ziddukanya naye kimugudde tasobola dofulumya abaana okutwala e Dubai naye nali e Uganda nga nfulumya abaana omwaka emirundi 6 nga ntwala mu nsi za njawulo naye namuleka nenvaayo kati naawe kyekimu Ramatandika tewali bino byogamba tate mulinde muddingane omuntu aba akuyogereddeko ekikyamu tasobola kuddira n'akirininga n'atukula ne baba ozeeyo ewa Kabaata agenda kuba akulinako akasajja omuntu watuukira okusiimuula mu feesi y'abantu 1000 n'akwogererako by'otakoze n'akulaga nti oli Gasiya naawe mufuule Gasiya tandika okola ebintu byomanya nga weeyawula ewammwe wava ewammwe nogamba nti baganda bange bali eri kankole ebyange enkulaakulane njaba yambira eyo kakati oba ayagala just friendship eya nti ekyo kibeewo naye sinti ate mugatta mu platform Rama wava ekata kiki kye yakukolera wafiirwa bingi ekata wafiirwa ekisobola okulabirira famire y'obulungi kakati bwe wadda bwenti gye yakukyukira kakati biveeko Salima oba oyamba Rama yamba Rama nga bw'olaba nti oli omu ku bo I love the big boys big voice yagambye Rama tokirinyayo nkwagadde njagala nnyo abantu ng'abo nze nogwolaba njawukana ne Rama wagira gundi oli omulala ate nze wagira Kyagulanyi naye simuvumangako tewali lunaku gye nali nvumye naye tuli ba obis ate Rama yatwala ente wali naye sakyogerako kubanga nkimanyi is his opinion is right is heart is love and everything. I cannot force him to be who is not. Itegeera omuntu aba wali Ramatandika ekintu kyo kati nga ffe abali e Bongereza tubeera bize emisana naye olabanga nenyigiriza nembeerako wano kubanga kinnuma omuntu okwefuula wa bbeeyi kyokka gwe wasooka mu TikTok before Kabaata okimanyi ekyo gwe wasooka mu TikTok before Kabaata yajja nga talina n'abantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi. Ogamba ki swahaba? Bulungi ogamba otya? Bulungi baleko Salima. Kale sebo nawe jibaleko. Nze okwongereza ku bya muganda wange Rama. Just era asirise tayejjusa. Era toyetondera kyota kola watu tetulina musango. Tetulina nsonga lwaki twetonda. N'ekirala era aguyina era gujja mulumiikiriza wanda jjajji kuba wabali wakwetonda ajja kwetonda. Oba ajja kujjajji ajja kuba atereeze byalabanga biganye. Ale n'ekirala abantu abasinga abamu twagenda joininga live ya Kabaata twajoininga lwakuba bantu abamu wano nga muganda wa Rama kati waliwo abafaanana waliwo yatakikkiriza amanyi ye yatuyamba nange nina abantu bamufolowinga ku lwange munange nza okuba oba ne mugonde ne mu akawunti yange bagidiriitinga mu peegi ye naye bwe binaaterere yinza okuddamu
kuba sikyagiraba wano ku akawunti yange peji ya Kabaata. Nange kennyini nze muntu abeera live nendaba notification ya Kabaata ne ngamba abantu bange tugende ewa Kabaata akoze live. Bonna ne balumba. Kati Salima kyembadde nsaba. Tubadde twefunamu. Nsaba. Bijje ku mutima. Toddamu kwogera Kabaata ku live. Toddamu muvuma. Namwogeddeko jo because naye yakola live n'abiddamu nga playinga live zange. Nengamba ono lutakome nange nno nga sikoma. Olaba ne Jasi naye alina ensonga ze. Jasi tannakola live yonna. Era asirise goloza Jasi talina bimuluma. Alina bingi nnyo ebimuluma. Big Voice ye mukwano gwaffe alina okuliyakitinga kuba nange omuntu amanyira Big Voice mba ku side ya Big Voice. Naye gundi oyo Jasi talina kye yayogedde buli omu alina ebimuluma. Naye nawe olina okukkakkanya obusungu. Ate nange nina ebinnuma goloza lwaki bino ebintu. Okimanyi Salima abantu bagenza okuvaayo mmanya nti tetukyakwatagana na Kabaata nga wayiseewo emyezi ng'ebiri. Mpaka navaayo ddi. Navaayo gwakutaano. Naye olowooza lwaki bulijjo sivaayo byogera bantu bakakimanya. Naye nga bino ebintu bivudde mabega nga weebiri. Naye ogolooza lwaki bulijjo sivaayo byogerako. Just bivuddeyo buvi ate nga waliwo n'ensonga ekoze eki ezzeewo. Naye nze nali nasirika dda. So ebintu nawe bireke kati mwe mugenza okuliyakitinga nga nze nali yakitinga dda mu mutima naye nga sivaayo kwogera nga kinnumira muli n'ebireke. Tuli basiraamu. Salima wali oyambyeko oli ate nange wali onnyambyeko ffenna twali tweyambyeko. Naye nga wagamba nti yatuyamba naffe twamuyambako. Buli omu yali ayambyeko munne Jasi tannayogera. Naye nga naye y'omu ku baava ku live yalina ebimuluma. Naye toddamu mwogerako muleke ye ne waaba akwogeddeko gwe sirika. Nze ne wanaaba njogeddeko era nja kusirika. Simuvumangako waddaga. Rama bye kuba otandise okwogera bye sitegeera. Kati nkugamba mazima. Njogera bye sitegeera please. Nkugamba mazima tusooke tukireke. Tusirike. Nkugamba tusooke tusirike. Tusooke tukireke. Nkugamba gwe sooka omuleke. Ffe babi enseera ekiraba ffe babi Mungu yayanika. Golowooza sitaani yandibaddewo ku nsi. Singa Katonda yamugyawo Katonda talina maanyi gajjawo sitaani. Naye sitaani akola buli kimu kyakola kyonna nga Katonda asirise naye alinze kulya omulukiyama amwanike. Lama soko mbogera kuba banjijjako mwana nga njogera lwaki banjijjako. Baba temumuzza mumugjeeko kale temumuzza. So Salima nze nkimanyi olina omutima omulungi ozze obeererawo abantu bangi nnyo. Ate bantu bangi nnyo bibakuvumye naye wali olekedde oyamba omuntu yenna. Ate nange nze muntu akukkiririzamu wadde nange bagamba ndi wakabi. But I believe in you. Era kyovola so kuva ku side yo bosobezza oba tosobezza oba kingenda bba ku side yo. Kati abantu abamu Salima bali tuko kati tunuulira nga Black Panther wallahi. Mutunuulire. Nze nkimanyi toli bwotyo ate gwe si ye gwe mmanyi toli bwotyo. Era buli omu ndowooza buli ajja wanene okwogera agamba Salima si bwotyo bw'oli. Just bigambo bye bagenda okujja oli ajje kati ssaawa zino alina n'obusungu kw'oli aba ayagala ate naawe oyongere busungu ku ekyo. Naye ng'ate naawe obusungu obulina obba we bukoma. Okitegeera nsobye ebyo munnange nkugamba mazima. Oba akuvumye gwe sirika gwe sitaani nga yeegazanya mu nsi eno negolooza Katonda musiru. Katonda ye yakola Ibirisi. Ibirisi yali malayika, sitaani yali malayika ebyafaayo obimanyi. We yabeera malayika ne yeewaggula okuva ewa Katonda. Naye sitaani ye muntu ajja n'ateeka mu muntu ekirowoozo nti Katonda taliiyo. Sitaani yajja n'ateeka mu muntu ekirowoozo nti genda obbe. Era sitaani abaddewo kiseera kyonna naye Katonda eyakola sitaani alina limoti eginyiga n'ezikira. Naye olowooza lwaki taginyiga kuzikira n'agireka. Ebyo oba ssetto tusigale ku live zaffe. Naye asigale ku live ye naye ebyo just kiveewo kimuleke. Mungu ye mulamuzi. Nze nkimanyi tolina nsobi. Era ekikuwalanya kyonna kubanga wayogera naffe. Mpalanya simu yayiga tokwekuyita wala. Ati nekyo nakyo kivaayo kuba naye wali mu bagagga nawe nandibadde nkunyiigira.
kuba gwe omukube baabuuzanga lwaki obeera eri nga batuvuma tebakikubuuzaako ekyo nakyo kyaliwo ebyayiga okujja ekyo kyo ekyasookawo tiwali oyogeranga naffe gera live tebakyakuteekako ali bakuteekako yogera amazima bali bakuteekako neewali omu ku bagagga be baagambanga eyo bajja bavumirayo ebyo tubiveeko nze anyway nze nga nze yamanyi mungu ye ajja mwanika oba nze musobya mungu alinnyamika neyo voice note mwalina obutakkanya bwammwe nani ne Zuwena gye baatadde ebisala byowawe ejjiraawo ozi waliyo voice note mbadde njerabite ejjiraawo niwe about party 2 Salma Junior Wanji أعوذ بالله من ذلك ojja kutereera nkunda naye ali awo nankunda abadde akaaba bibi ankunda nkutumiddeko eyo yonna Ankunda bajja mukolako obudde bwonna onaŋŋambye mbu Timo yakuddidde mu bigere Timo tannanzirira mu Timo tomulaba ku live zange ffe tuli baaluganda waliwo we twavumako Timo ne tumuwayiriza mbu alina siriimu naye olaba wamuleka Timo simulinaako buzibu ate nze tebankolamu photocopy kuba live ya Kabaata nagibaddeko ate naawe nzize nga nkugobera ku live ez'enjawulo Jasi ne Anti Salima naye nze nga nze kyendaba mwinamu ensonga yammwe gwe nga gwe motoka waliyo yagimalayo ate ne Kabaata n'ayiwawo era kyekimu kye baamugambye nti munnaye otukubye oluseke lw'emmotoka ate same time otuzizzaako olw'ennyumba Mama Fina n'amuganja kukwatirako goli muntu wange naye emmotoka eyo kankunnyonnyole ku nsonga y'emmotoka eyo mukwano gwange njagala kati manze sikooya sikoowa nze nkunjogera mazima navayo nekola straight forward naye nkugamba nave kata nenkomawo e Uganda ukitegera nenkomawo e Uganda we had plan kwaliko Kabaata kwaliko Salima kwaliko Kamaama live nagiriko naye yagamba kuba ne Timo olaba yabaddeko ku live ya Jjo yaga atolina mitwalo 5 ge wamuwa gwe kubanga ne Timo yamugambye Timo gwe mu mwezi guno sima okubye oluseke lwa miliyoni 4 uyo ozisindise waka naye nakusoloozezaako kiraga gwe oli kwonoona oli agamba ogawamuwa 5 tewagamuwa yagala oba nze njogera mazima nze tebankwata ate ensonga lwaki tuli wano atolooza twandibadde tuli wano ku live okugamba kati nkugamba mazima nkugamba mazima ekintu kye nayogera nagamba we nali nsonda emmotoka eyo twalina plan nze Kamaama ne Salima era nga abantu twafunamu obutakkaanya eyo ebbali era ne tutabireeta ku media ne tubimaliriza Kamaama n'akwata miliyoni 5 n'aŋŋamba Rama ezo ssente zizo ze tutandikiddeko sonda emmotoka miliyoni 5 we nazikwata nze kennyini ku lw'omutima omulungi ne nkwatako emitwalo 5 nengawa Kabaata teyazimpa nti mpa wabula nze kennyini nze yazimuwa omanyi lwaki nazimuwa sente ezo nazimuwa kubanga by that time ye yali tafunye ate nga nze nfunye ate nga sente zenfunye n'ekirala si buli omu abeera ku live nti olufuna sente asirika nze olaba abo bajasi ne ba big voice wetukuba oluseke nsobola omukubira nemanya nti Mama Fina mpadde nemuwaayo omuntu gwesiwanga sente ye Salima kuba ye olwedda alina Salima yeera ababeerera mu bubeerezi sikiwawo yali amuukizaayo nenamba jasi era ne jasi waaba afunye nampanze mutima ogwanga I share with everyone ne woba tonsabye ng'oli mukwano gwange nkwata ku ekyo nenkuwa era kyekintu kye nnakola nenkwatako emitwalo kati wembanga nnimbye ng'obagamba nti namuwayiriza oba mutemako ebikte yazinsaba nze yazimuwa era ne byo olina omanya naye ka live kamutuddemu baaba abantu bonna be twali batutwala ewuwe omulala ajje saagala ate kukuba njagala mulala kati ajje sente ezo nze yamuwa teyamala zinsaba era ne Kamaama yamugamba nti Rama mpadde bweziti sigambye nti noba nti yansaba empooza bikinze yazimuwa n'ekirala ensonga teyali ya mmotoka nti ekyanzija ku live ya Kabaata nedda
kubanze ngendo okudda waneno nga Kabaata olwedda asonda emmotoka nga ndi kata nga nange olwonsenda mmotoka nga nze njogera mazima ekituufu tekyakola tekyampisaamu bulungi kuba nalabanga mwana tulina pulaani nfuneyo emmotoka nzireyo nkole pick-up bafuutu bigere bandi bubi ate kale nga woomanya ensonga ezo ne ŋŋamba owaaye katutandika okusonda akamotoka nzireyo nkole pick-up ate abagagga be baleeta idea eyo Rama tumusondere emmotoka addeyo tumubeererewo ansooke mmalirize mmale ensonga y'oli gy'abadde abuuzizza ensonga si ya luseke ensonga si ya luseke kuba ensonga singa ya luseke singa walaba nayawukana ne Kabaata mu ssente ze yali afuna Kabaata badde nga tafuna ssente n'enkola y'obubokisi nze yagireeta wali owuliddeko nga nkuba Kabaata gwe njagala ombuulire emabega yonna gye tuvudde ne Kabaata abadde tafuna ssente abadde tazifuna ng'oluusi avaako ng'afunye nga sifunye ne sizimusaba ate naye n'atansaba kitegeeza nze namanya nti okubeera ku live ya Kabaata olina okwekkusa mu mutima ssente n'etakubeera ku mutima njagala akubuulire oba nali musabye ku ssente ze yafunanga webanga nsonga ya luseke ensonga teyali ya luseke ensonga yali yakuba nti mukwano gwange yatuuka n'akola ki n'atandika okubeera nga nejjako ku gye tuvudde yonna kubanga twakuyakananga ne Kabaata nga Salima yatugatta Salima ye yatugattanga n'agamba Kabaata mu biveeko lwamaddayo Kabaata mu biveeko lwamaddayo bwe tutyo twayawukananga abantu naye ng'ensonga teyali ya ssente ensonga yali nti natuuka okuva ekkata nga ndi ku kisaawe ky'e Dubai Kabaata alina attitude gye yandaganga nga takyanteeka ku live kuba baali bamugambye ebigambo kwera kyova olaba njogeddeko oyo musajja omuzimu kyemmanya alina ebigambo bye yamugamba ate nange baŋŋambanga ebigambo ku ye naye sibizangayo era sibyogerangako bibaawo omuntu ava eri n'agamba Salima Rama yakwogeddeko kino Rama Salima yakwogeddeko kino nenze byo sibiteeka mu mutwe gwange ngenda okudda e Uganda omusajja n'atandika oteekawo embeera ekintu ekyasinga okunnuma ekintu ekyo era nali nsikijjanga ku mutima bafuutu sojja bandi bubi nga banvuma nga baligamba Rama bamutisse laba omutikke ajja bonaabona ajja zunga nga ndi ku live wano nga womanyi nti abantu tuba n'ensobi nga nina obusungu bwange nenvayo neŋŋamba mbu Kyagulanyi oli bwoti Kabaata najja mu kamera n'agamba tovumira waneno Kyagulanyi n'obusungu neŋŋamba yi ate mukwano gwange wembanga nina ensobi gye nkoze okuŋŋambira mu kabookisi saawa zinena ŋŋambira wano ŋŋambira mu kabookisi ate ebintu ne babirikodinga akantu ne kagoyinga vairo ye teyakiraba kati mwe muli ku luseke si nti luseke ye teyakiraba naye ate nze nakiraba okitegeera ye teyakiraba naye ate nze nakiraba kati mwe muli ku luseke n'ekirala nenkola ne gundi ne SB4 interview ndowooza ekyo ne kitasanyusa mukulu nakola ne SB4 interview wano ne kitamusanyusa era from that day nti tumaze okukola interview nabeera nga tanteeka ku live njogera mazima ate nnimbe era we nakola bino bye mwalaba ebya firiji nga naakadda nabeera nga tanteeka ku live okola otya tebyali bya luseke kati mbulirawo oluseke lwajjirawa awo luseke lwajjirawo era ensonga nakola ne SB4 interview wano kati nga womanyi nti Kabaata wadda ku live asobola okugamba kakono saagala okole ne SB4 tabasasula tekola bwoti nange era kyekyaliwo ngenda okulaba nga tanteeka ku live ndowooza bo balinamu obutakkaanya bwabwe oba balinamu obutakkaanya ne ba YouTuber n'ama TV that's why nze I respected him tinama TV saagakyalako nze nakagenda wano kusanyuka nga nvudde ku live ye njagala ombulire we nali ku live ye wandaba na muntu kyokujjako SB4 gwe nali naye gwe njagala ombulire ani gwe nali naye okujjako SB4 era SB4 ne mweyo nga sisobola gakola nzije neetegawo olaba Kabaata oyo Kabaata amanyi nti amanyi tuufu yandibanga by'amanyi abimanyi wakola bwoti oba n'ovuma omuntu bw'ati neetonde tolina kye wali okoze tuswaze nti fukamira nze nfukamire lwaki Kabaata buli akola ne gundi akola ne SB4 live akola gundi ne SB4 amukubira amasimu Kabaata lwaki ayagala kubeera mulungi omu
ekyo kye njagala okubuuza Kabaata era yandibanga ali kuno Kabaata gwe olowooza nti lwaki oyagala okubeera omulungi omuntu awo yayise mu mikono gyo toyagala agende mu mikono mirala Kabaata eyembeera girina njagala ombuulire sooka olinde siri mulwanisa ayinza okugamba mulwanisa no si kumulwa sooka oleke nze siri mulwanisa njagala nze mundage ensobi gye nakola nze njagala oŋŋambe nti Rama wakola nsobi abaana bateeka abo ku live ekyo tekigasa tuteeka ku live nga mukwano gwe mukubire ye lwaki tajja kuzaffe lwaki ffe tujje ewuwe twetonde ye twetonde ku ki nedda twetonde ku ki kati onaŋŋamba Rama bano baleme kukozesa nsobi soti yo serevuzi Salima yayingira mu nsonga ezo atutabaganye ne bigaana ye yennyini n'agaana bannaalongo bonna bakamaama bonna nga bamukubira amasimu n'agaana ne maama Fiina n'atuuka okusituka atugatte n'agaana njagala ombuliro bajjasi yali agaanye oba nze Rama nalinganye teri yali aganye ye yakera ku maca era maama Fiina ndowooza mwamulaba ku live yamugamba naggambye onkubire tewankubira kuba ffe maama Fiina yayogera naffe nayogera ne Jasi nayogera nange Rama n'agamba bannange ebintu bineno njagala biggwe Jasi n'amugamba nze sirina buzibu nange Rama ne mugamba nze sirina buzibu kati nze njemere maama Fiina nzani ajemera maama Fiina nze nzani kati maama Fiina asobola okuŋŋamba ekintu n'eŋŋaano kikola nzani amujemera kuba muntu mukulu ansinga ate n'okutegeera nsinga ate muzadde anzaala nzani nze maama Fiina ŋŋambe mutusolovinga ensonga ŋŋaane munnange ye yagaana kati sawa ya leero agamba mujje ku live omuntu yenna ng'okimanyi nti gino gyali mikwano gyange tulinamu butakkaanya si live banno bakubire kwata Jasi mukubire kwata Rama mukubire kwata Salima mukubire yo conference call ewerako n'abantu 10 tetuwera 10 buli omu omukubira n'omubuuza ensonga yo lwaki ondeeta ku live nfukamire sisobola ngabo bye bakoze sisobola nze nti njogera mazima sisobola kati sawa ya leero mulaga ffe babi Wamakiri yalinga erinnya lyo balitta mubaddengako ku live nga bamugamba ne maama Fiina yamugamba era waliwo yamugamba ngenda nna kifuma babiri recording webukeera ku macankubira twogere maama Fiina yamulemerako gwe njagala maama Fiina aveeyo kale ajje ku live yanga ŋŋambe Rama nagamba bwe nti n'ogaana teri yagaana teri kati lwaki yaba yagala tujje ku live tayina masimu gaffe kaba talina essimu yange alina essimu ya Jasi alina essimu ya buli omu mukubire omubuuze ensonga ki ekuluma kiri bwe kiti ne bwe kiti mbuulira then yona akugambe then mugende okujja ku live nga byonna biteredde nga mwesootinzi naye live kuba nze mulimu n'ebintu bye sitasobola kwogerera ku live kati nze nveeyo ŋŋambe mbu Kabaata mulimu n'ebintu ebiri personal nga so abyogera ku live abantu ebimu ebituluma oba biba na personal kati nga nze nveeyo nzije ku live ŋŋambe mbu nno simanya Kabaata oba wakola bwoti nedda tekisoboka ate ne we biba ku live omuntu aba tagenda kugamba nsonga ze zonna ziggweyo ensonga yawano nga muli aba oba nga muli kirindi kale aba balina ensobi gye bakola oba bakusobya oba bewasobya nga muli aba oba abantu aba ensonga musobola ogimalirawo naye kati osobola akwata muntu weba olina kyonninako obusungu jangu ku live kati wenzija n'enjogera ebitagatta ate n'onyiiga oba obiteetaagisa ebintu biba birina kuba ku byakolo kuba buli omu aba n'obusungu awo omuntu ayogera n'ebiteetaagisa n'ebitagasa n'abalala ne babiyingiramu n'abalala batabirimu ne babiyingiramu byonna ensonga erina kuba yaki yawaneeno ne mwogera ate nga abantu bazenga bakikola Kabaata ye yali yagaana kati bino just azanya sympathy ze alage nti ffe babi naye nga wano tekuli mu biyenze neetonde ku nsonga ki nakola ki neetonde ku nsonga ki nedda njagala ombuuli namwe mwenna kwemuli njagala oli eŋŋambe Rama wakola oti kuba mwenna mubiraba mubaddenga mubiraba neetonde ku nsonga ki njagala oŋŋambe neetonde ku nsonga kiki kye nakola nkyetondere kale ku live yange njagala oŋŋambe nkyetondere ku live yange kati nga ndi ku live yange nga sigenze nakuyiye
ne kuyiyawo nja genda netonde ku nsonga kiki kye nakola ne waba ina audience te angambe mu Rama wanjogerera kino kuba nange already yaba ngamba nti banjogerera kati ngabe mikwano abye bintu bibeeramu nti gundi ayogedde ati nzomanya abantu abampitanga nga banzija ku live y'omukulu oyo baali bangi nga bangamba Rama jangu tukolere eno kuba nze nina vibe nga nze natandise kukola vibe nensobola obbalaga akapama wano nze gwolaba Rama ne myumyula akapama content nina mungi nenka myumyula nenkagata nsobola okwata ekikopo nenkubamu ebbina nemmira amazzi mu kapama nengazza nengamira nengazza nengamizisa kapama nsobola otambuza amatako content nina omanya babadde banneetaaga Rama jangu naye olw'okuba nti nze siri muli wankwe nsigala ku live emu sivaayo wemba ku live just bwakera kubacha musajja nga alina nsonga nze nsobola okunyenya waneena akasolo nenkanyenya nenkazeri ku live wa content wange nina nsobola okwata olulimi luno nenduteeka mu kabina nsobola okwata olulimi nenduteeka mu kutu content nina naye Salima mwenna we muri buli omu alina ensonga ze nze kyemmanye ekyabawula ne Salima kubanga Salima akolagana naffe y'ensonga eyo yaliwo kyabawula ne Salima naye ate nze Salima nze musiima Salima oyo ambeereddewo Salima ambeereddewo ge mazima nze kyovola mukwano gwange oba alina ensobi oba talina siba naye nyabuzibu naye ng'ensonga eri nti ye waaba ayagala tugogonjoola ensonga zino eno akwate Salima amukubire akwate Jasa amukubire akwate buli omu amukubire buli omu alina ensonga kuba eriyo abamuvumye nga mutuufu alina okunyinga nga bamuvumye aye ne Salima naye alina ensonga zalina obusungu buli omu alina obusungu bw'abakwate abakubire wabula si bya live awo omuntu oba omumeza awo omuntu oba omulaze nti talina kyali ate kati ndi mu bantu 5 nange nina namba zange era be banjagala gwokuŋŋanya abantu 5 kiyise kyangu nina abantu 5 kati tebamala nze okuba ku live yange newemba n'abantu 10 tebamala okuba ku live yange newemba n'abantu 2 tebamala okuba ku live yange okuŋŋanya zino ennamba oba w'amaanyi kitegeeza ate nze siri mu level zinfukamiza kwetonda afazali nkubira wembanga nina kye nnakola nkwetondera eno ebbali netonde naye si mu kamera kuba mukwano gwa tetosobola mwani kotyo n'omuswaza gwotuule wali erisebo okajjala oli ava eri afukamira ensonyiwa ku ddiiru ki naye bya beetonda balina bye bakola nga kituufu beetonde nze simulinanko buzibu kabaata bagamba mbu forgive him ate njogera ne kulwa Jasi kuba ne Jasi twogera ne Jasi tamulinaako buzibu nange simulinaako buzibu twali tuganya abagaga ogende wo okujjako yo bagano okujje mulimu n'ensonga ezimu zagera n'agamba Rama n'agamba abagagga bange mwansanga n'ababagagga bamuffe twabavumbulanga kati nga kamama nze yamuvumbula je kenze yamuvumbula nze nina abantu bange je kenze yamuvumbula lwaki ovala kamama yimira n'agamba Rama mwagala nnyo kitegeeza nze yamuvumbula lwaki anjagala mulimu n'abantu abamu be yali tassa ku live nze nemba kubira ekikono ne mulemerako n'abateekako mulimu abamu kati nga abamu munna bossi balinaako buyinza era abantu be ninange nina abantu bange okitegeera niwe byebyo naye nze sirina byama byakabaata bye nina nti ngenda kubita nti nina kino bayali ageeza gundi kyoba yali ayogedde ku gundi sirina wadde kyama kye nakimu sirina odiyo ze yali ayobambu kize sirina kye nina ate nze waaba alina ebyanga abite nze sigeya abite era wemba nina gwe nageya kuba olugambo lubaawo nja kumwetondera olugambo lubaawo tukolanga olugambo bino bye tukola olugambo nze ngeya nnyo bannange mu bubokisi ekyo kyo nkibagamba ngeya nnyo bannange mu bubokisi ebyo bibaawo olugambo lubaawo olaba ab'emizigo bageya olutoba ate abatikitoko tugeya nze ngeya era be nageya Jasi nakugeyaako Salima nakugeya mwenna nabageyageya dda tugeyanga byebyo naye nenga nze kyemmanyi amazima gali nti by the way you get extra oyo naye kamwogereko namulabye ku live ng'agamba mbu navumye nnyina nze ntunuulira abasajja abamu banene mbasaasira kati gwe musajja gwe tewandi ntambadde
tewandi ntambadde kuba gwe wantambaala gwe tomanyi waje nasibuka n'oyo Kabaata gwe yuggi kuba n'okulinnya ku live ya Kabaata nze yakutwalayo wali okola bululu bwo nga bikutuddemu nze yakutwala ne Salima ffe twakutuusaayo eyo ate naawe onoonya buganzi kuba TikTok yakulema nalaba okola bisitanti weekaabya sigwe mumpi nono simanya senga walava zikona mbusimanyanga senga ontaginga mu bikomenti mbu abantu abali bakuyambyeko gwani eyagamba mu Kabaata yannyamba ne sisiima nasiima nange nnamuyamba gwe weewunye lwaki ataleeta gwe n'aleeta nze gwe lwaki taleeta gwe n'aleeta nze kitegeeza nti nange nnamuyamba okuyimusa platform ye nange nannyamba mu nsonga ezimu buli omu agasa mune kati gwe wali omugasizza ki nalabye akasajja kantaginga kankolera ebiyimba mbusimanyanga omuntu eyali akuyambye buli omu yali ayiseewaawo kati njagala nkubuulire kaso ate gwe oli mumpinga ebinege bye tewandi ntambadde njagala ombuulire nali nkukoze ekigwo nina ebyama byo wandindese nina ebyama byo wano wagenda n'obba Salima akalulu n'akuwa ssente nnyingi nnyo Salima ye yakuteeka ku live ya Kabaata n'otuuka ku live ya Kabaata n'okubira Salima ng'omusuubiza mbu agenda kuwa ssente simanya kuwa ssente omuyiseemu mu bululu n'okwata abo abaana ba people power n'obayisaamu nti be balidde n'abawo Franka n'omulyamu olukwe kati gwani akusinga enkwe yugi ekikulemesezza okuba n'emikwano nkwe tolina mukwano gwo buli omu omwogerako n'ebyabawula ne Ande yali mukazi teyali mukazi ye yabawula ne Ande interior yali mukwano gwo nnyo nga mutijja Ande mukazi we nga ali lubuto n'ogendayo n'otijja naye naawe teyali mukazi ye yabawula omu ku mmwe yali ayagala kulya mukazi wa munne si bye byabawula nkwezo ani akusinga enkwe kati gwe ompita omuli w'enkwe ompita omuli w'enkwe ona ngamba Queen Je waziravudde njagala ombulire Queen Je we yali avuddeyo okuyamba omuntu nga abaho we yabikola njagala ngambe mbu Queen Je yali ayambye gundi nga abaho abanange muwe obujulizi kwabaho ne Queen Je ani ayiwawo omubiri oba ani ali kugula ndi okuva we mwamulonda yasirika bo bali n'ebibalo byabwe yugi extra empala nazamwe n'ennagudi zaali zawanga wali omusabiriza ng'oyagala mwebakako ekyabawula si kusabiriza oli kasolo ngenda mpola kuba ebibyo nina bingi wandi neesonyiye zino ensonga tozimanyi ontaginga mbu Kabaata waba yali akuyambyeko simanyanga siima waba yali annyambyeko gwe wali onnyambye eki okujjako okujja eri ku kkomera gye baali bansibira n'olya ssente zange n'odduka tewazirya wali oyambyeko omuntu nga tofunamu gwe wandi neesonye musajja gwe nina ensonga lwaki sikusemberera nvaako nkulinako obusungu bwange nvaako nina ensonga lwaki sikusemberera kati ate gwe obusungu bwe nina ku Kabaata bw'ogamba nti nina ku Kabaata nti muwala n'ate gwe bwekubisaamu kuba ate gwe sikwagalirako ddala nnyinza okuba nga Kabaata soogera naye naye ng'ate obusungu bwe si bungi ku bubwo kuba ate gwe soogera nawe naye ate nkulinako obusungu bungi nvaako gwa ngamba lokoka nawe genda obigambe nnyoko nkubula okinze alinga amazi genda olye Jesus obusolo ku mannyoko tonja samira mbulokoko nnemeddeko n'okulokoka genda olokole nnyoko ndi mwana wa nnyoko mbundokoke tonja samira ani gw'olokola gwe maziggwe tonja samira tulina ebizibu byaffe naawe ojja omumpuuzuumirako mbulokoko olokoka ddi ndokoke ndi mwana wa nnyoko ndi mulokole gwo ndokole gwema ndi mulokole omusiraamu nvaako neesonyiwa tonja samira wama tubadde mu nsonga zaffe wamma byebyo akasajja kanneesonyiwe nze oyo Kabaata gw'oyogerako mu abakumentalo mbu weenoonyesa sympathy akusse ku live tasobola kukussaako kuba tolina vibe ze tulina tolina vibe Salima gy'alina tolina vibe Jasi gy'alina tolina vibe gye nina tolina vibe Big Voice gy'alina wamma Mukasa nkutumiddeko kali buli aŋŋamba okulokoka ogenda mu kibulooko genda ku mannyoko genda olokole abeewammwe weriba lyatondigaani tolinteekamu ndi mwana wa nnyoko neesibako mbulokoka wamaze nze obubaka obugenda eri mukulu wange muganda wange
mukama wange Kabaata teri akulinako buzibu. Salima takulinaako buzibu. Era Salima omumanyi bulungi waba ali yakitinga takulinaako buzibu. Jasi takulinaako buzibu. Nze Rama sikulinaako buzibu. Zino ensonga z'oyogerako oba oyagala ziggwe oba oyagala zikole ki oba oyagala zikwasaganyizibwe kwata essimu kubira buli muntu oba kola conference call ogatta buli muntu soko jjewo ebintu by'entonde oba ebyokunyiiga fe tetugenda kugonda nga gwokalubye kuba olwedde tugambye tetukulinaako buzibu ate kati gweoyagala otuteeke ku live tufukamire nze mba njagala ngambe nfukamire ku nsonga ki ate n'ekirala waliwo ensonga ezimu ezitalina kuba mu media nga nsonga ziri personal va mu bino bye bagamba ebyoluseke feka bawe muba ab'emikwano bingi nnyo bye mukola ebitamanyiddwa bya bbali ate n'ensonga ezimu ziba tezeetaaga kubeera mu bantu nze wemba ne mukwano gwange simuteeka ku live era nkukubira ne nkubuuza nsonga kibuzibu ki tukoze tutyo kigonjoola tukikoze tutya ebintu n'ebiggwa nesi byagundi si bya bana bakupikaapika bikikola bwoti si kubira Salima essimu kubira Salima essimu kubira Rama essimu aba bagagga bagezezzaako kutuukirira n'ogaana nange nvuddeyo njogere bagezezzaako kutuukirira n'ogaana ate wojja ku media olaga oyagala oyogere naffe ate wodde n'ebbali olaga toyagala kwogera naffe ate wojja wano n'olaga nti simanya nti kwegamba nze ebintu sibitegeera kuba wagambye buli aninako obuzibu oba buli ayagala ovuma Kabaata oba alina ebizibu by'erinnya waneeno oyogere ebizibu tusobola okubyogera naye si mu kamera nze swakuvaayo nja kwogera ebitagatta ngende njogera ebyekisiru ku muntu kuba ensonga mpanvu buli omu alina ensonga ze maybe ezaabo za kamera naye buli omu alina ensonga ze ebintu si bya kamera sikuvumangako njagala ombulire nti nali nkuvumye ata and I think you know your Salima ovaayo okwogera ebyo byonna busungu bwe Salima mumumanyi ebyo munnaye nze sirina buzibu nawe era toddeeyo n'ogamba mbu Rama ajja kunvuma ne Jasi nja mwogerera Jasi wali owulidde ng'avuma Kabaata talina kye yali ayogedde naye naawe Salima Black Panther oyo muzibu Black Panther muzibu Black Panther wabadde ne Salima ne Salima bannaye anyway nze era siriva ku side yo nze Salima siriva ku side yo basobezzo batasobezera nja mwagalira mu nsobiizi ye Salima munyivu nkimanyi munyivu naye Black Panther okuvaayo n'okuma omuliro ewa Salima ate naye seno Black Panther yandisappointinze okuvaayo n'okuma omuliro ewa Salima ate nenkulaba eringa ofukamidde nenkulaba ng'oyogera ne bannaye enseenyo nze Salima so amuvaamu oba alina ensobi oba talina ye ndi ku side ye era nezo Black Panther yamaze kati Black Panther alinga bano abaana abeekalakasa nze sikola omwaka n'amukolera ebbali n'awaayo ekitabo gwe n'oli emiggo gyo Black Panther sabo ye ya zero n'akuma omuliro n'addayo eri ne yeetereza kati ebibye byateredde Salima nze mumanyi Salima alina omutima omulungi Salima talina buzibu Justice Salima gwe mmanyi waba ali yakitinza omuwa akaddeke nakaka najja kukakkana yekka nze mulinze Salima ye mumanyi era omuntu atategeera Salima temujja kwatagana naye ajja baakulemye just oyina mutegeera nze nkyankalanye ne Salima emirundi gyonna mirundi mingi wayo nange we yajja ku live n'akaaba Rama akoze ati kuba mumanyi embeera zezo just oyina muyiga naye nga ye talina buzibu naye maama Panther yakimazeeko Panther towalananga omuntu ng'olina Panther kuba Panther ayinza okukusuula mu buzibu Panther ate n'ekirala Nagudi anyway Nagudi sagala biyingiramu nnyo tujja bimaliriza Salima twogera kasite ekirungi twogera naye nga Salima bambi alina omutima omulungi Salima oyo atubeereddewo wadde ne Kabaata ayomba naye ne Salima yiyeewo okwo ku mubiri olwa Kabaata oyo naye ayiyeewo omubiri wadde ye abirabanga ebyaki naye ayiyeewo omubiri kuba Salima be baatandika ndowooza live eyo nga
bingi nnyo byabwe kati byebyo naye maama Black Panther wakimazeeko nnyo wakimazeeko so mu bintu byabo muteekeeyo bitini wakati wabwe muteekeeyo bitini kuba tojja kutuuka ku gundi eyeetaaga Salima ye mumanyi ye waaba yeewo mubiri aguyuwawo Salima ayiwawo omubiri mwogere bitini bw'oba omanyi nti n'ebizibu bigwa abantu abamu munnange mubaleke Salima golooza lwaki neesiba ku Salima mumuleke temumuvuma gwe mumuleke kuba ojja tuuka omwetaaga ate tubalaba otuuka okugamba nga omwetaagako obuyambi nga wamuvuma ate katyana anyway byebyo naye nga byebyo bannange mbatumiddeko nnyo mwenna bali maama Fiina jeke nkutumiddeko nagambye totukooya nagenda naawe okooye ennyoko toyasamira wano genda oyasamire ennyoko tommanyira nja abagagga mwenna mbatumiddeko Jackie onkutumiddeko kale abagagga musooke muweereze ku request abagagga baliwo abagagga musooke muweereze ku request njagala ku bagagga bajja abagagga by the way namwe abagagga muli n'ensobi abagagga muli n'ensobi kuba kati tosobola kuwa muntu kakadde kamu nompa emitwalo 10 entalo nezitajja muweereze musooke muweereze njagala abagagga bamanyikibbwa mukasa sookojje kati njagala kati ku bagagga naffe olukiiko lwaffe lutudde spinning media wandize naye toli mu bagagga spiyo jangu kandabe waneno ku bagagga toko shompa awatalika abayani eyo gundi yani eyo toko shompa awatalika abayani byaffe yani ya SB first before yetabanebe bife si ya SB4 era bikayaba no bashalomu bano babodi bakasuku kozinga siri ebyo gwe nonyaka yavo business inbox me bananga abagagga musooke abagagga nno namwe mulinga amatako kati abagagga lwaki mulinnya katuuti abagagga mulinnya katuuti abagagga kozinga mwagala nammwe mbawe ebyammwe Jackie muliriddawa kamaama Jackie babaganye okujja wano anjagala abagagga baffe bulijja bamanyikibbwa bannanga abagagga baliridda wamusooke mujje kuba tulinawo ttaabamiruka abagagga muliriddawo maami ngalabi yatamidde n'apama omugagga ngalabi yatamidde n'apama kozi nga ngenda kuzuulayo abagagga abapya abagagga muliwa abagagga baffe bannange musooke mujje tulabe gostie gwena etonyumiza bisesemye naawe zesisesema n'endyo biki by'oŋŋamba kasasiro oyo ne waliba afudde mayiti yenjiwandulako amalusu nenjisesemako tonyumiza kasasiro nze ate nze bwemba nkyayo omuntu mukyawa oyo namukyawa n'obulamu bwange bwonna ne bwe mutunulako nsesema toddamu kunnyumiza naawe kasasiro wo ku mannyoko genda omuli amatako ku mannyoko ani gw'obigamba ebyo nakikyawa ekisajja ekyo n'obulamu bwange ate Salima funa sente tukiwe sente zaakyo funayo sente Salima tukiddize sente zaakyo eki sikyagala kirinako obusungu kirinako obukyayi niwe batuteeka mu kalumu nkituga ne kifa oba nemba n'emmundu nkikuba amasasi ne kifa gwe baba wali ompadde kaki oli mugagga wali ompadde kaki